Buterevu akadde kano kwanyiza ku Faali TV ekyo kirina kusaba mbi osubscribinge atusigale ng'ofollowinga Faali TV yugi. YouTube channel tubanamuli agabagatambula ku Instagram agabaga kagwawo oyina kusaba subscribing bambi onyigene kade ojja kuba ofuna notification bwe nabanteekayo video ku YouTube channel yange ya Faali TV yugi. Bambi amawulire genyingiddeyo nago mawulire ga miranga okugamba okutwaliza amawulire ga ntiisa nnyo ate mawulire ga kikangabwa nnyo. Nadewano mu continent ya ya Africa kosane East Africa munaye tuguddemu ekikangabwa mukulembeze yaliko mukulembeze w'eggwanga erya Kenya manyikidwa nga Mannyi Kibaki munaye nakubalero asiza omuka ogw'enkomerero munaye afudde era nga rest in peace Mannyi Kibaki munaye omwami ono y'omu ku basajja abaliko ba president b'eggwanga lya Kenya era nga ali president owokusatu okufuga eggwanga eggwanga lya Kenya. Omwami ono Mannyi Kibaki yakulembera eggwanga lya Kenya okuva omwaka gwa 2001 paka omwaka gwa 2013 oluvannyuma Bambi yamala n'akita era ennaku zino abadde gy'ali naye ng'atawanyizibwa obulwadde wabula balumiriza nti ayinza okuba mbu yafudde butwa olw'ensonga mbu yabadde awagira opposition oba gwandise omuntu avuganya gavumenti ya Kenya. Mannyi Kibaki munaye bw'atyo bw'afudde afiidde ku myaka 9 yafidde ku myaka wajinda ba myaka 9 omwami ono Mannyi Kibaki munaye wali mu ggwanga lya Kenya biwongobero byerera nga okungu bagakwatanise dda mu ggwanga lya Kenya kw'ossa n'ekibuga kyonna ekibuga ekikulu ekya Nairobi olw'ensonga nti omukulembeze nti oba kale yaliko president waabwe munaye afudde naye nga naye okufa kwe kugamba kutankanibwa okufa kwe kutankanibwa tekutegerekeka bulungi bagamba nti yafudde kansa ayinza okufa nti yafudde kansa wabula ate abasinga bagamba mbu yafudde butwa kugamba obutwa bufuuse obutwa ku saidi y'abakulembeze abasinga obutwa bufuuse obutwa ku saidi y'abakulembeze abasinga ne bwatyo Mannyi Kibaki munaye asiza omukka ogw'enkomerero naku zibalesanga 6 ez'olunaku olubaleero mukulembeze gwanga lya Kenya Jomo Kenyatta avuddeyo n'akola ki n'alangirira nti omusajja ono afudde ku sane parliament y'eggwanga lya Kenya bavuddeyo ne bamubika ne bagamba nti Mannyi Kibaki asiza omukka ogw'enkomerero nenga aludde nga atawanyizibwa ekirwadde okutwaliza wamu aludde nga mulwadde sigamba nti obulwadde bwamuludde bulumbi nedda aludde nga mulwadde era amaze ebbanga eriwera kuba bagamba ayinza okuba amaze emyezi gibadde nga 3 emyezi 3 wajindabanga ali kundiri omwami ono Mannyi Kibaki ng'obulwadde bumutawaanya okutwalizamu nga bumugoyaagoya obulwadde nga bumugoyaagoya ne munaye Mukama Katonda bw'atyo bw'asazeewo rest in peace Mannyi Kibaki munaye Mukama Katonda akuwe ekiwummulo eky'emirembe Mannyi Kibaki munaye bw'atyo bw'assiza omukka ogw'enkomerero era wali mu kibuga Nairobi miranga mirira abantu okungu bagakwatandise dda abantu kugambe ekibuga Nairobi kyo gamazima bagamba okungu bagakwatandise okutwaliza wamu abantu bonna bali mu kiyongobero olw'omukulembeze ono Mannyi Kibaki kubanga Bambi asiza omukka ogw'enkomerero naku olwaleero nja kuba nyongera kubaza updates ez'okuziika kuba kati gavumenti egambye tijja kubaako engeri gyekwasaganya okuziika Mannyi Kibaki yaliko pulezidenti wa ggwanga lya Kenya yaliko pulezidenti w'eggwanga lya Kenya pulezidenti owokusatu okukulembera eggwanga lya Kenya Mannyi Kibaki afudde olunaku olwaleero afidde ku myaka 9. Faali TV yo girina kusaba osubscribinge onyigene kade ojja kuba tosubwa video zaffe zinabanteeka sigala nga otufollowing.